Bano be bamu ku batuuze mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai abasobeddwa olwa bbulooka w'ettaka gwe balumiriza okubagobaganya ku bibanja byabwe. Bano nga bali ku byalo bisatu okuli Kibimba, Mpaama ne Luteebe batubuulidde nti waliwo eyavaayo n'abategeeza nga bwe yali yafuna liizi ku ttaka kwe bali. Asengamu 97 taata alyoka agulewo tuwa obusuulu tuwa envujjo biki byonna ebyo bwe twali tutambula bazadde baffe ne bafa bwe baafa ninsigala mu bibanja ebyo. Sseggwanyi ku ttaka lino tayinaako ndagaano yonna gy'ayimiriddeko nti eno gundi yamuguza. Kyokka baali baddukidde mu kkooti okwekubira enduulu ne wavaayo bbulooka amanyiddwa nga Emmanuel Sseggwanyi eyasooka okubategeeza nga bw'abalwanirira okununula ettaka lino kyokka oluvannyuma n'abeefuulira. Nzizze kubakyasa kakati ku ssaawa y'emu ssebo yali mu kusiba abatuuze ab'ebibanja yali mu kuggyako anzijjako ekyange ekibanja kiriko abantu abafu bange abatwali. Kati bamulumiriza okubalumbagana n'ebijambiya ssaako n'okubatiisatiisa ng'akolagana n'ab'ebyokwerinda okubalemesa okubeera ku ttaka lino. Poliisi y'e Rakai tetuyambye nga ffe abatuuze. Bwe twekubira enduulu engeri oli gy'ateekayokko kasente enduulu yaffe tewulirwa nga ffe abatuuze. Buli lunaku bakwata abantu baffe babakwata bali mu makomera. Liwotwalayo omusango ogukwatagana ku Mr. Sseggwanyi teguwulirwa. Nikyokka ate ogugwe gwatwala nti basimbula n'amaanyi. Aleeta amajambiya, aleeta ab'ebiso ne baagala okututtira mu nnimiro. Ono era akkakkana ku birime byabwe n'abyonoona n'oluusi okubirundiramu ebisolo. Enjalo ente zibirya, embuzi zibirya, bwe tuli makasooli ente zimulya, embuzi zimulya, emmwanyi bagenda bazikuula n'okuzikuula. Ensawo z'ebinyeebwa 3 byonna ne babiriisa. Emmwanyi ezasimbwamu zonna ne bazikuula. Abamu n'ennyumba zaabwe baaziddukamu olw'okutya okukwatibwa. Kati abakozi b'otaddeyo bagaye bagenda kubafumita amafumu. Kakati gwe yabaleeta enkya ogenda kuleeta ennemba mu musango gw'abantu kufiira mu nnimiro yo. Alina abayaaye be Michael Lusansa ow'ekanoni w'e Rwanda alina Kafeero w'Egayaza be babbulooka be bajja ne basaawa emisiri gyaffe n'emusiime wali omulaalo. Bagamba badde bagezezzaako okwekubira enduulu mu b'ebyokwerinda kyokka ne batayambibwa. Abeerusi ziringa ezatulemerera bapoliisi bonna bwe bakwata abantu batwala butwaze kusibukusibu. Kati baagala minisita w'ebyettaka Samuel Mayanja okuyingira mu nsonga zaabwe okusobola okubataasa. Mutukwatire ku mwami oyo. Emmanuel Sseggwanyi bbulooka gwe balumiriza agamba ettaka lino yaligula nga wakukola ekisoboka okulaba ng'abantu bava ku ttaka lino. Ekyakwata n'abalala bwe banyira bwe yamubuuza mu kyamu bamukwadde bwe agenda aziguliko omuki omusango naye yasaalimbira ku bibanja ebyo bye nasasula. RDC w'e Rakai Eddie Mwanje avumiridde ekya poliisi okwekobana n'abatulugunya abantu ku ttaka era n'asaba enjuyi zombi okukkakkana okutuusa ng'ensonga eziri mu kkooti zigonjoddwa. Tebaleeta bantu ne babawaabira eyo ng'ate waliwo ekiragiro kya kkooti ate ne munaabo abantu abo ne mutandika okugamba nti mubasibe. Ebyo bibi nnyo babajwetekako ensonga ezitaliiwo. Babalemese babatwale mu makooti babasibe. Ettaka erikaayanirwa tukitegedde teriri ku bunene bwa yiika 4.